Mama yeyo. Mama nagamba nti fa abantu wala sente era azaagala. Kati ko tusaba sente ze tuwasigaza. Kiganda kyange nze besibiddamu. Kali mutusaba sente. Obukadde buna. Kitalo nnyo ekya Gloria wabula nga ku TikTok abaana bongera okuwandulira mama mulyo kati nno bano abanukudde amaaso ogenda kuba nawe okkiriza nti ekyamazima maama naye tawera kati nno bano maama yabagamba ye ayagala balance eyafikawo ku ssente ezibasonna mbu bwasigalawo miliyoni esoba munya kati nno abo bentandise nabo abolengerawo be bawooma omutwe omukulu okulaba ng'ate obuli abasonna akasente konna Gloria asookuba nga akomezebwawo ku ttaka era nga tetujja kuba kubanga tubebaza omulimu gwakoze gw'amaanyi wabula nga ate emboozi ezivaayo tetujja gana nazo okuba nga tuzikwa wadde nga tuli mu kaseera kakungubaga mbu maama kigambibwa bano yabasabye balance era bano banyize nnyo ne bagamba maama lwaki tasiimako omulambo gwa muwala gwatukidde mu budde emirala gibeerayo myezi gikyaliyo giganye tasha takyadibye maama yagambye mbu mwali nze besibiddamu kati nno mulimu ebyewuunyisa hamwe n'emboozi njagala owulireko katini wano mbu maama omwana aliwe yali ku kitanda maama n'abasaba essimu nga talina kyagala nakumanya kulira wano ate zijje tweyongereyo kale anja kusaba akavidiyo kano kampale ka like subscribe nga gwatulawo omulundi gwe ogusooka tongera okuba nga tutambulira ddala wamu batiktoka oba abaana wali mu ggwanga lye Dubai abakadaama ne basekadaama bano nno banyiivu byansuso oluvannyuma lwa maama okubagamba nti yeka balance ke kama mbaya ni mbaya bajja kuba bakamuwa mbu maama mu biseera ebyobulwadde by'omwana bampangisa ennyumba era sente zino zaali ezimu ku zaali zisondebwa ng'omulwadde ali ku kitanda era kigambibwa maama bwe yawulira nti omugulidde essimu mu kaseera k'omwana aliko oxygen maama tumupangisiza ennyumba mu kaseera k'omwana aliko oxygen naye nga maama n'omwana yali yeetagase ne mu kaseera ebyo tetugendayo tuveeyo naye nga mwana ngambako mbu alina sente asobola okutunda polotize za Sadama twali mu pulogulaamu ebbawo n'akasimu tujjeko sente tumalirize enju ya maama nga tumanye enju eri mu madirisa keri tolina kyotamanyi ate nawo kale kasigenda genda ani agenda obula kale anja kusaba akavidiyo kano kampale ka like subscribe nga gwatulawo omulundi gwe ogusooka tongera okuba nga tutambulira ddala wamu batiktoka oba abaana wali mu ggwanga lye Dubai abakadaama ne basekadaama bano nno banyiivu byansuso oluvannyuma lwa maama okubagamba nti yeka balance ke kama mbaya ni mbaya bajja kuba bakamuwa mbu maama mu biseera ebyobulwadde by'omwana bampangisa ennyumba era sente zino zaali ezimu ku zaali zisondebwa ng'omulwadde ali ku kitanda era kigambibwa maama bwe yawulira nti omwana we omulwadde yali yafunayo mbu n'akasente kigambibwa yali yeewola akasente k'amabaati kati ate maama mbu ate yali talina nnyumba yali talina nawakugizimba amabaati yali agenda gassa ku kikale emboozi eno erimu ebibuuzo bingi naye nga my conclusion would be nti maama mumuleke essaawa eno akyali mukungubagana maybe those stories mujja kuzireeta after nga bino byonna amaze going through because she's going through a lot maybe tetwandyagadde mutika ku kazito wabula nga agaliwo odi enkambwe nga maama asaba miliyoni 4 ogenda kuwulira naawe otya kati kankulekere emboozi y'abano abaana abaali mu kusondera Gloria Kadaama ssente nga balaga nti bossi bamativu n'engeri maama gy'abakutte muteberabira kumpa comment yo emboozi zino lwaki zikipinga zivaayo njala tunywemu wansi wakati mbadde wano eno n'omukyala omukadde yajjanjaba Gloria bambi oba omutegedde omukyala gwe baagobayo mukyala gwe baagobayo mu ddwaliro bambi omukyala mukulu naye mbuno Gloria amukuba Bible mbu yali yeebase Gloria enkale nga yeewunzikamu bw'ati n'amukuba Bible we yamukuba Bible omukyala yenna oluba lw'eno sayidi z'eno ye lumuluma nnyo omukyala mulwadde omusujja gumuluma bambi nga w'omanya abakyala abakulu baba tebalina buyambi musanze wano ewasenga oba omanyi wano ewasenga we twali tuyisanga okulya emmere bambi omukyala mulwadde bannange singa naye basobola bamusondereyo kasente bambi bamuwe nakuyita emirundi emeka nga nkugamba jangu twogere ng'abantu n'ogana nze nagamba ekintu kimu natwala sente kyokka saatwalako sente nejja mu position ya nze nga Sodoma nejja buli position ya sensitive information sente ze yatwala nashi
Nashi. I'm sorry. Nashi zondaba. Nejja mu buli position ya sensitive information nenje balama. Sente na zebalama. Omulwadde yampite emirundi ng'esatu nga nkubira naye masimu nengamba sijja kugenda nga nabyagala okuŋŋamba nengamba nedda maama namwe wala nga sijja kwogera na maama byolega okuŋŋamba ebiri sensitive nga sagala lwaki naye njagala kubeerawo ng'ali neutral person ng'ali neutral. Njagala mubuuze Sultan namuyita oyo omwana yampitanga nkwase sente ze nga ŋŋaana ne mugamba basada wuliriza Jojo ne mufulumya sente ne mutazitugamba ne mwate ne mukagenda abantu sente. They are abusing me because of money. Jojo, which money did you send to the old lady? Muzingambe nti ze zino. Which old lady? But was she not given money for the rent? She was given money. Wuliriza Sada omukadde bamuwa sente za rent mu abaziwereza emitwalo 32 oba 32 oba 36 32 si bwe kiri omwana ye kenyini n'amugamba asasuleko ekitundu. Jojo, wuliriza gwe kenyini ogambe wajja oluvannyuma lw'ennaku nga tusindise sente abasindika sente yenze wuliriza nze nesenga pe twasindika sente bali bakasindika emitwalo abantu kole bali bakasindika emitwalo 9 etwalo 9 nga 12 ko olunaku batusindika enamba ya landlord kenyini nyini ne tusaako sente ku namba ya landlord egonegu ntazifunye gogaye okuva kunyano ojja n'ongamba mbato mwadde sagala tulya media bali mu kuzza ku media buli wamu omukazi mu mwesonyiwe buli namba ntazifunye biki byombuuza Jojo ne Sada bambabuulire ne bazimujjako Jojo ne Sada wuliriza ebintu bino that's why man ne wala okubeera mu bintu byammwe ebintu ebirimu dingidingi yani ngamba ze kambalinde mu politics kuba ebiri personal tuga nange ebiri personal biwedde nga nange mugera kutandika kunswaza nemva mu bintu byonna ebiri sensitive nembyejjako sene nenzivaamu nemba mu bintu kumenya information eri sensitive Dr. Bichali nembivaamu nembalina mu politics wali ebbali ku kabalaza era pata nenzizanya bulungi nenjivaamu. Just omuzanyo mwagutandika bubi kyova olaba gwawunzise teri mumayina omuzanyo tosobola kuŋŋamba mugenda kufulumya sente muleme kugamba badde awanika sente ndiwayo sente zifulumye oba sente zikyuse notajja kuŋŋamba ani aba ekizanyo bubi. Sada nze kati kambuuze nze omanyi nze ndi straight forward yadde yange nzikakkamu nnyo nadde njogera wabadde onyiize era ddala wabadde onyiize bwenyiga nsolo maama namuwadde ekitiibwa ng'omuwadde ekitiibwa naye tokoleeza kabiri tumuleke akomaawo tubikomyawo yankubidde n'abakubya ŋŋamba neŋŋamba kanzitabule eno ensonga okusinziira ku kyemmanyi oba ku kuba kiyaŋŋambako ne audio nasha agiyina emu omuwala oyo lwafa ku makya nze mpeereza nga omukazi oyo yali omukazi oyo mama Gloria gye yali ng'agamba nti mama Gloria yaŋŋambye oba bamuteeke mu gulupu gye sente mbu yeewola miliyoni 4 nga zagula amabaati weewola otegula amabaati gwatali ku sipiidi amabaati weewola sente zakizoka ate toyina ttaka toyina woozimba ate ogula ttaka tadamano so okwewola ogula amabaati nga tunaba kugula okitegeera kisoboka okitegeera teriyo omuntu agula amabaati nga toyina ttaka nawakuzimba batosobola kugula kwewola sente zigula amabaati nga tonabaati mbu bamuteeke bamuwe oba miliyoni zadde 4 yeewola miliyoni 4 omwana wo yakafa tebunnabada kumuzinga oli mu kuteeka programu lwezityo kitegeera so bwe twogera mbu wapiyana awulenga afa omutima mama yesonyiwe kamera oba se ekyo Queen J yamwokyesezza yeebale wabula Queen J naye tagwa oba yabadde anoonyayo jjajjawaani bano abaana batadde Jojo ku kikaira asaze kira 2 mwezi mu dakiika 5 Jojo naye alinga oyo naalinga gindi ono bali stati nawe bikako ekimwa
toyasama balisa timo tonyasamira omwatuuka wali mbugo olyoke nakyo oba abantu batya buti kale oyo omufumbi w'amajaani akugamba atya ate omufumbi w'amajani samula vidiyo n'agiripootinga paka ebagijjayo kati golaba muganda wange balisa timo n'ekizibu kimu asobola okwogera ne bw'asaba okwogera ntaladdemu magezi ayogera ddala ebyekisiru n'owulira nga ddala bya kisiru nedda paati y'obusiru nnyingi timo wa masa mwoyagajje ekimwa kati nze mu lumbe wa nyamba n'ofuma settlement nga ziri solid ne ngamba ya bano be basajja bange yadde nga abasajja balinga bakuguguba ne kukola binakola nga bakuguguba nga timo ayogera oddoboozi ddene bweriti nogamba nekiki bali bagenda kwebonga abo boolaba ne mwana